balinze naye zinabaga ate bayinza okundipulenge kalamoja kakati mpuliriza Dombo nga anyumya impunity era ye ekirungi ky'okukula nti otuuka noba nga tofaayo abantu osobola bagamba kyonna gwe kyolaba nga kyekikolebwa newanikubadde kimenya mateeka mu constitution ya Uganda ebitongole bino bisatu bikolagana naye biri independent of the other kubanga mu ssemateeka ne mu constitutionalism eryo kye bayita the doctrine of separation of powers era bulijjo mbagamba nti obuzibu bwe tulina mu Uganda nti ekitongole setteeserezo yawambibwa era takyasobola kuweereza bannayuganda abampuliriza muzze mumanyi era nga mumanya bye mbagamba nabagamba nti Anita Amongo ekisooka kati olwaleero tukiriziganyiza ne Dombo akkiriza nti Anita Amongo ali incompetent ali inept ali inefficient ayinamu amaalo ne excitement kubanga ekyo kyayogera ekyomuzindaalo just yasudde eri emmandwa gye bayita bwanika ne mwanika n'ayogera ekyabadde kibali ku matima yakoze ebintu bibiri ebitakkirizibwa ng'oli mu administeringa Parliament kubanga gwe omulimu gwo gwa kucreatinga platform ya fairness oludda n'oludda lukole ki luwulizikanye kubanga tuli mu kye bayita multi-party dispensation newankubadde ajja as a result of numbers singa byali bye NRM bandibadde bamulonderamu NRM muka n'afuuka naye bamala omulonda ng'aba NRM ajja mu Parliament erina all inclusive kubanga eri all inclusive bonna ne bagreeing kwani alondebwa taba appointed tabeera ki abeera as a result of an election from members of Parliament nga tebatunulidde nti NRM no they elect them as speaker not as a denomination gye bamulonderako ng'owenarem ekomeeri nga bamulonda ng'omubaka wa Parliament and once she ensues the responsibility of speaker or he the constitution is clear nti omuntu oyo alina kubeera impartial n'ekituufu nti wano tewali mateeka twawambibwa abayeekera kati bwe bawamba bakola bye baagala ngenda kozesa olulimi lwakozesa nti mwami Museveni yakalambira ku nsonga ze yakalambirako ng'eziriwa zaatakalambiddeeko yakalambira ku privatization bwakalambira ku privatization ne batunda Uganda Airline ne badefunctinga Uganda Railway nga bagidefunctinga ye Enos Tumusiime njagala muwulirize mannya genjogera to the latter n'ebyuma oluguudo weruyita ne balulya era mugiraba olusinga eyita mu ttaka kukalambira ne bakalambira ne batwala Shimon Demonstration School lyali somero mu kibuga nga kibuga kiteeketeeke olwaliro Shimon Demonstration School Kingdom offices za muyindi ate gavumenti ye mugulako naye nga yatugamba nti bagenda kuteeka hoteli gali kwoleka yoyo mwami Museveni kino ekikayanya abantu kyemufudde tribal gwe ng'okifuula tribal kuba wawandise ebbaluwa ng'ogamba ai mu bye wawandise era nze bye njagala okusooka okwanukula lwaki abantu bavuddeyo kayana kubanga buno bulyake bubbi rationalization fena tugikiriziganyako okuba nti tewali duplication of jobs after all ab'okifying offices zino tebabeera baganda tebaba basoga baba bava mu nnyumba emu era tosobola kwogera ku busosoze kubanga mu ministry abantu lwaki bakaaba wakera ku macha n'oleeta pineti bw'oleeta pineti n'ogamba yagenda okutambuza emmwanyi pineti yalina lubowa tamanyiddwa tebamanyi oba mukazi oba musajja era bannasayansi bali abapepetta ebyomunda bagamba nti pineti ye mwami Museveni kyova olaba akalambidde kakati nga UCDA lipooti gye yakola tekkaanya na byakuwa emmwanyi ne konsesasi y'abantu bonna abalimi kubanga omulimi n'omulimuli tebakkaanya abalimi ebintu byabwe first of all bali bagala batekako license kubanga babikoze ewaffe ebusoga ebitikajjo bitundira ku kipamiti pamiti olina kuba NRM obanga oli mmoka wa Parliament okuba nayo abantu okusobola oku accessinga ebikajjo kati ebikajjo byava ku mitwalo 25 biri ku mitwalo 5 tani mubikoze abantu kakati toyinawo performing de walala mu ministry gyotwala ebintu bye mutalima ewammwe waliyo Bright Lwabirama waliyo tumwebaze ulira amanya agotali ga busosoze waliyo Meja Chomusiima
bebali mu ministry ey'ebyobulimi gyoyagala okuwa directions zigende emmwanyi zino zigende mu bantu bo bapinete kubanga kasito bitwala mu political headship kitegeeza ogenda kulagira eri mu authority bali answerable not to the executive, to parliament kubanga there are roles where you have to be answerable. Bakugamba nti the practice in Brazil, in Abyssinia, in Tanzania, in Kenya, bonna bayina these agencies kubanga bano webajja ne bagamba NRM bagamba nga NRM etandise ebintu bino from the blue a benchmarking kubali successful a benchmarking nga bagambe nti bagende London ekintu kyonna wane ebisinga tewali president ekolebwa mpya mu demokrasi ya wansi bibaddewo era ze sente zebawa ababaka ba parliament n'abakulembeze abalala ne ba technical people za oversight so litakusigira nga kifaananyi kugamba nti balina event they have invented any new wheel. No, they are simply picking cut and paste era kyovola bebimu balemerero bikola sagala kuva ku mulamwa emwanyi before fenna nze siye yansomesa no nekitange emwanyi yamusomesa jajjange yamusomesereza ku mwanyi. Okay? Emwanyi okuba nti gwotunulira lwaki olina okufaayo ennyo nga bagitwala nti n'omuntu atwala Parliament ya Uganda tamanyi sente mmeka mwanyi ze wa Uganda okusobola okuba n'omusaala gwafuna okusobola okuba ng'asobola n'okubba nabbanga bw'ali mu kubba kati ensi Anita Amongo tamanyi kuba yagamba ye talivinga ku mwanyi talivinga kuki ku mwanyi nenga atalivinga ku mwanyi because sente za government zekozesa ziba out of the revenues emwanyi leta over 1 billion and the effort eri kubalimi oli mukuja UCDA ngogamba nti emisala jembawa minene no reduce the salaries and have personnel abali willing okugwa mweje emisala kubanga public consensus egambe kitongole kikoleki kisigalewo ekyokubiri tosobola kwogera kwekyo ng'olina by'ozookola olwaleero General Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu yaabwe bali mu buswavu tulina ba RDCs bana buli district bazimenyaamenyamu ziri 100 oyina RDC, deputy RDC, assistant RDC ne assistant deputy RDC kubanga ayagala okufuna abalonzi bangi multiplying families mu bukodyo ne mu lukujjukujju at the expense siba technical people bali presenting Museveni ku district. Okay? Obusosoza abantu bebogerako buli clear gozo obukola bajeno basatu jeno kale Salimu Saleh kwanda naho mugandawo jeno Muhozi mutabaniwo jeno Museveni gwe tata genda mu Ministry of Education Janet Kataha Museveni ye minister bwokirira wansi no genda ku permanent secretary yani permanent secretary uwe bwogenda ku education service commission batekayo Dr. Kajubiri muganda wa General Yoweri Kaguta Museveni bwogenda Makerere waliwo Kiyonga waliwo gundi tali mu education miyingo ayo Minister of State mukongozi woli choka naye ono choka tunywe bitu leka nawe mboze gende muyingo muleke muleke ontegera kye kugamba nkubulira ba relative ategoleta ba outsider kato yo muganda we muyingo muganda wabo ndeta ba chika sirina kugamba ba family ndeta chika Lwabogo gwe yakwase mwanyi Lwabogo budget ya Uganda yamuwa $10 million okugenda onoonya akatale ka emwanyi mu nsi yonna ampuliriza Lwabogo ye yawasa omwana wa Yoweri Kaguta Museveni ayogera ku mawanga. Okay? Emwanyi azina yani ye Lwabogo namuwa buwumbi buna $1 million 10 zenjogera kampuliriza ze obuwe buwumbi 37 obuwe bwa Lwabogo nti addukanye mwanyi Lwabogo ono ate mukodomi gwe yawe enkoko gwe yawe enkoko Muhoozi Kainerugaba amuwandiikako n'akugamba nti nkulabye taata Yoweri Kaguta Museveni oyimiridde ne Lwabogo omubbiru ku ngwe nkubanga balibye balimalawo ate ng'owange Mawanda ow'Ebushenyi ye ali mukomera wulira emboozi ey'abafuga eggwanga n'obusosozi obugirimu.
ebyo byenjogera si byange kyekinyiza bannayuganda nti okatinga costinga mutabaniwo eyawasa muwalawo ye yafuna qualification okugabana ku budget ya Uganda 37 billion tezirina permanent secretary kuba sente za government ezifuluma mu expenditure zisinga through government products zirina okubeera n'embalirira egobererwa bano bakuliyetinga agency yagiina genda mu state house. Mu state house president Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi yakinyonnyodde tulina state house collapson unit, state house investment protection unit, oyina investment authority, oyina anti corruption unit, oyina duplication nga byonna biri attached ku state house. Era General Yoweri Kaguta Museveni about 8 years ago I was with a debate with a few international analysts nga bagamba, of course onaseka kubaloza twakatandika Dombo fe tubairewo wano nga bagamba nti General Yoweri Kaguta Museveni has created institutions and nali bagamba nti that he has overrun them, his longevity has overrun the institutions because they are all now duplicated. Abasobola okumusembera ne bamukwata obulungi bebafuna emirimu egy'okusobola okuraninga at his behest kuba kati yagenda mu statecraft. Era institutions kuba kati oyina IGG naye ate oyina n'ebitongole ebirala nga bikola omulimu gwaki gwa IGG. Kakati kitegeeza nti IGG tewetaaga ku reportingire kubanga gw'oyina ababo bewakola ki bewalonda. Tugende mu police kuba tuli ku tribalism. Akulira polisi ebyakagaba operations ye Mwesigwa omwogezi ye Rusoke anti ndi ku top management sagala kugenda nnyo mbyenda kubeera ojja kunyiga genda mu prisons omwogezi ye Mwine agatwala ye byabashaija genda mu maje commander in chief ye Yoweri agatwala ye Muhozi. Yogire jinsi gyoyagala nema ye Mugisha yogire jinsi gyoyagala National Water and Sewage Corporation muwulidde nga ayogera ku makolero ne Museveni abadde tested buli kyagambye bana Uganda tekikoze kubanga y'omu gw'obakkiririzaamu from the time he came n'abantu sente ne bazimuwa. Population eyaliwo si yeriwo olwaleero. The population you found was 5 million nakati mwe temumanyi tuli bameka kubanga bwe mwagenda okubala mwalemwa nakati bamanyi tuli baki tuli bameka. Tuli mu government nga ne kasasira ate abantu ebisaaniiko bisobola okubulumbulukuka ne bita abantu 40 years kakati ebyo byonna zaabinyonyola kati najja ayogera kubanga eriyo ebintu Abannayuganda beetaaga okuwuliriza n'ayogera ku makolero. Wakyaliwo amakolero wano oyogera ku Namanve omanyi the loss we have over Namanve. First of all poloti bazigabana ttaka lya Namanve lyonna ekisooka Namanve bali lwaki bali bakalambira lutobazi nga bagamba you can always find somewhere to begin an industrial park. Ne lwali lukwesi lwakubbawo olwaleero mulimu makolero oba warehouse kubanga Abannayuganda mmwe mubasigira ebifaananyi by'ebintu bingi biki bye mutuyinza tugamba ebiri Namanve mu productivity ku investment eriwo amataka ge mwatunda ne mugagabana ne bagabana ettaka mu mapoloti era kati eriyo amaka g'abantu eriyo amahoteri g'abantu byebiri Namanve teri makolero na warehouses. Wano oyinza okugamba nti wano gomanya makolero agava wano waliwo Naitiru nga 90% of Ugandans nga bambala Naitiru jinja. Naitiru yafa ne mu COVID bakwata 33 million US dollars nti bali mu kugiteekamu nga abazitwala sente za 33 million dollars zimanyi bawala ba First Family nti bo basoma designing bagenda kola mask batwala $1 million 3 mwezi. Kakati mafia speaker ono gwakiriza nti enkola eri mu Parliament ya kusereba kubanga okusereba kuva ku bukulembeze. Waliwo akantu Waiswa akankuteko nenjagalo kanziriyo. Mukulu Dombo kyagambye nti
yadde ki speaker alina okubaako n'oludda anti kati ye obwenkanya mu parliament ye impunity kyentandikiddeko nti amateeka ga Uganda gogera ku the doctrine because constitution ya Uganda yakolebwa etya eno gye tuliko ey'abano abagenda ne bawamba ne batta abantu eri etya recalling our history nga tujjukira ebyafaayo, that's the preamble, nga tujjukira ebyafaayo ebyobutemu ebyobutawuliziganya tulina okugenda mu nkola ya demokrasiya era nakyemalira yamala ebbanga ng'awuliriza abannayuganda nga ku posita ye kubako democracy nga ze zimu ku nsonga ezimuleeta. What is democracy? The doctrine of separation of powers. The doctrine of separation of powers, legislature, parliament erina okuyisa ebintu ng'echeckinga the executive. Ekyo nkisomesezza wano ebbanga lyonna setaga kukiddamu ne kooti kati kooti mpambe legislature mpambe era nembawa example nti twaddayo mu Kongo amagye ga Uganda gagende Kongo nga tegalina lukusa paka leero olw'obunafu bwakulembera kubanga akozesebwanga stooge the institution of parliament kati ekozesebwanga puppet stooge eyanakyemalira era kyekibufuula obwannakyemalira kubanga bawamba state institutions. Nina akalala kenjagalo nzigireyo Waiswa. Akantu Honorable Dombo kagambye nti ekitongole kino kyemusimbirako Nakakongo nti tekivaawo. President Museveni ye yakireeta. Kati lwakubanga tuyina ekyo nkugambye ekyo nkisomesezza. Museveni tayiventinga ngayo kintu kipya okujjako okwonona byabakopye walala n'abiteekawo mu bukyamu. Kuba yeze micromaniac. Sirino mu kuvuma ndi mu kudescribinga bukozi nti buli kintu it's about him. Chovola bane ebbaluwa yabadde egocentric ng'akuba ekifuba nti nze. That's not how government works. Those are supposed to be policies driven through institutions, not individuals. Nkugambye nti kyogana ne Brazil yakiteekayo nekye Brazil yakireeta ekya Abyssinia yakiteekayo ekye Tanzania yakiteekayo ye alina nabonoonyi wano waliwo cooperative societies. Lindako ojja kujja manyi nti bikuluma bikwokya kuwulira ye yakusindise nze sijja okuga nti siyogere ye yakusindise abadde ayogedde ku nsonga ebadde very important gyabadde atunuza mu bannayuganda ku the administration of parliament. Tujogeddeko ebbanga lyonna nti Anita Amongo yavuddeyo n'agamba nti do we have the numbers, n'amala n'agamba nti make sure those Baganda ekyokugamba make sure those Baganda yabadde abashuwalinga ki nti they win ng'ate amaze okubuuza gwabuuza yaani yobuwa amaze obuuza obuwa namba tuzirina oli n'amukakasa namwa nti tuzirina bali 7 tuli 182 namwa make sure those Baganda ntubakuba kubanga mukama wa mulagidde parliament ewambibwe nga bwe yawambibwa ne bamenya nambozo omugongo ate ono parliament okuwambibwa nono yenyini yali ayise mu mbeera ya parliament ng'ewambiddwa. Bino byagamba nti Museveni yagamba nti parliament ngisanyawo ku Ken Luchamzi yali mutuufu golf course ya Janet takabe bali mu deal weyo hati zeze Waiswa nkubulidde kakati nga kiri already kikyamu ekyokubiri nga lutobazi lwaki bo batandika buli kintu nga kibaddewo ne batatandika kipya from far kulakulanya ekyalo kakati ye kyagamba ono nti mu administration of parliament okwekubira kulina okubeerawo kubanga ye system gye baleeta nakyo kikyamu nnyo ddala era toyinza kukikubira mu kifuba. Yagambye nti n'empuuga naye omwamuleeta teyali Mpuuga is supposed to lead the opposition against the existing government in parliament. Kubanga era nali ne Dombo ono ne musomesa ennunda ya Uganda kubanga y'omu ku baali bagenda nga balimba banna Uganda ate Bobi Wine bamulonda kuba president ate n'alonda leader of opposition nga Dombo gwaba yali mu parliament emyaka 2 naawe oleeta kuba obulimba n'obugamba abantu president bamulonda nga president mu Uganda. Kikyategeeza nti ono teyali neutral naye anti nzija kuba ye tabyawulanga mu Uganda president bamulonda nga president era bataweza bitundu 5 mu 51 plus tasobola kufuuka ki president ng'omuntu
aba running for presidency aba an individual chovola bosoka n'omutikinga yekka then nomala nokola ki enkola gyayogerako ng'eyebungereza ya parliamentary democracy nti balonda ababaka ba parliament ne badetermining ani anaabeera omukulembeze waabwe oba ontegedde bulungi kakati wano parliament tugironda yokka era lwaki parliament ba framers ba constitution basalawo erondebwe yokka okwongera okusiba ennatti mu demokrasiya ey'okulaba nti parliament ebeera independent nti naawe omubaka wa parliament bakulonze ku jjuuyo obuta interfusing the executive and the legislature. That was constitution. Yendowooza yaba framing a constitution si kuwambibwa nga Dombo bwali wano bwali mti musanyufu nnyo obusosoze obuteereddwa ku Buganda kubanga nze ndi ku kya General Museveni kyeyayogedde nti already va ku ekyo kyokka yayise muwanga kivumbi nti mutujju kubanga musiraamu yayise muwanga kivumbi nti mutujju kubanga musiraamu already olaba mind y'omuntu nti ne mu discussion already yali biased you a terrorist. He called him a terrorist. Era tetusobola kujja wano ne tugamba gwe kankubulire mu 2010 Gordon Brown ono abadde aleta Bungereza mu 2010 Gordon Brown abali e Bungereza bajja kundooza kuntangazaamu yali forced to resign and come off the campaign. Prime Minister, one of the strongest they have had after Tony Blair, Gordon Brown ne Boris. Nenjogera ku Gordon Brown bwe mazi jukira bulungi omanye kyamugisa mu office yayita omulonzi bigoted ng'aliseka kaki akazindaala atula mu motoka. He resigned. Mubagunyufu Badombo tebandi wolereza bandigambye nti kino kyatukutte kyatulidde naye agambye nti parliament esalama geze gye ko obuzindaalo kuba bibamu n'okweweweeta by'ababumaali mpindi abo beweweeta mu parliament bigambo byawe NRM nti tugyewo obuzindaalo ensega n'okulaba bali be twasindika okututeeseza beweweete ne speaker ayogere byayogera. Kanjye tandikira Jude Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Antoine